nkwaniriza nate ku Focus TV erinyanze ade uba force kumwe myanja program bifa mu community tuba tuze mu bantu baffe nga tuwayamu nabo tulaba ensonga ezenjawulo. Onakuwa lero ntindize gendo okuva gye tuvudde ku kitebe kyaffe ekya Kiboga nabagamba nti tusangibwa ngo yambuka ku ekiboga ku radio tuli ku kyettaka ekyo Focus TV we tusangibwa wano mu Kiboga. So tuvudde okujja ku kikubo ekye Bamusuuta, of course bobo manyi Bamusuuta road jangu tuka ku church wawulabira church ya Bamusuuta aho wenyini we tuli. Ekizimbe kyenyimiriddeko emabega wange kyekizimbe eky'abakyala abegattira mu kibiina kya Mothers Union abali wamu mu Busaba Dinkoni obwe Bamusuuta. Balina parishes ziri 5 ezitwalira ekibiina kyabwe kyonna. So abakyala abo bekozeemu omulimu okuzimba ekizimbe gaggadde bwe kiti. Ekizimbe kino kyetaaga obugabirizi bungi ddala era nga bojja okuwulira bajja okugamba obubayambako okulaba nga bakizimba okukiggusa bwe kirina okubeera. So tukoowola buli muntu yenna okujja weyunge ku bakyala bano obayambeko project ng'eno. Eyamanda twagira baluli nene ku mulundi guno tuzze tulabe project y'okuzimba ekizimbe kino. Biki beetaaga biki basuubira okubanga bagikozesa byonna ogenda kubiraba wano ku Focus TV nga tuwayamuko nabo batunyonyole endowooza gye bagijja na biki basuubira singa kiba kiwedde tovaawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Erinnya nze Reverend Deacon Catherine Lunkusese Mwogerere nga nze akulira ekitongole eky'abakyala abafumbo kuba tukiyite nti nze coordinator owa Bamusuuta Achidinkonare owa Mothers Union and CWF. Nabo wane no wetuddukanya project eno era mu kiseera kino twebaza Mukama Katonda akkiriza Taata Reverend George William Luyimbazi nga ye musumba owa All Saints Church Kiboga mu town era nga wali eri ekitundu ekitannaba kuggwa nga kye kitundu ekyabwe ate era nga ndi ne mukyala Tayeebwa ngono ye coordinator waffe owa Mothers Union ku Busaba Dinkoni tumuyite chairperson wa Mothers Union ku Busaba Dinkoni ate era nga ndi ne munywanyi wange Mama Deborah Bunya era nga naye era ye chairperson wa Christian Women's Fellowship era ku Busaba Dinkoni era nga wanene we wali ekibiina kyaffe eky'abakyala wamu n'ezzadde lyaffe kubanga abakyala tuli bazaazi era mu mbeera yemu munsikirize okubanjulira projekiti yaffe eno nga yatandikibwawo mukadde waffe Ssaaba Dinkoni nga tasobodde kubeera naffe olw'emirimu emingi ennyo egy'Obussaaba Dinkoni gy'alimu era nga mukadde waffe Bishop agimanyiiko. Kale omulyango guli ogusooka gwe mulyango ogw'aba All Saints Church Kiboga, guneno gwe mulyango ogwa Bamusuuta Parish munsonyiwe, guneno gwe mulyango gwe Kiwaguzi era nga guno gwe mulyango gwe Banda nga guli eri gwe mulyango gwe Kambugu. Kale tulaba kino ekizimbe kitandikiddwawo abakyala ngera we mukimanyi nti ekkanisa yaffe ya Uganda ekula ate nga n'abantu bakooya akabbo. Kale naffe ekirowoozo ekyo kyatuweebwa mukadde waffe Ssaaba Dinkoni ne tutandikawo project eno era nga mu mbeera yemu tubasaba mwenna okuyimirira naffe mu kuddukanya project yaffe eno kubanga mukiraba tugitambuzaako ng'abakyala era nga twebaza nnyo mukadde waffe Maama Nankabirwa ne twebaza nnyo ne mukadde waffe Maama Nabbanja ne twebaza nnyo ne mukadde waffe taata omukadde waffe Bishop waffe omulungi ow'Emiteyana Right Reverend Ssaalongo James Bukomeko ne tubeebaza olw'omukisa gwe bayimirira naffe kubanga era lunaku olwo mukadde waffe Bishop lwe yajja wano eno nga tukuza olunaku lw'aba Mothers Union lwe lunaku lwe twatandikawo project eno. Kale era egenda mu maaso kubanga Bamusuuta zaabu feeza. Baganda baffe muyimirire naffe buli kimu ky'oyinawo osobola oyimirira naffe ne seminti osobola okuyimirira naffe n'omusenyu osobola okuyimirira naffe n'amabaati osobola okuyimirira naffe n'ensimbi era buli omu woonojja kye batukuyimusa mu Zabbuli ey'ekikumi mwegamba nti naye musa amaaso gange eri ensozi okubeera kwange kulivaawa. Tusaba Mukama abeere okubeera kwa ne tukusabira essaala eva mu kitabo eky'ebyomirembe gy'Abassekabaka ekisooka essula ey'okuna olunyiriri olw'omwenda kutuuka ku lw'ekkumi nga tulaba omuzaana oyo owa Katonda yabbeeze yakabiriranga Mukama lwakuba yazaalibwa lwa buyinike naye Katonda tulaba nti yamuwa emirembe yamuwa ekisa yamuwa omukisa era n'agaziya ensalo ze. Kale naffe ye yessala gye tukuwa ng'oyimirira naffe ab'e Bamusuuta
akidinkonarwe abakyala ba Mothers Day aba CWF Mukama Katonda agaziye ensalo zo. Amina. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi